Hi. How are you? I'm okay, thank you. I'm good, thank you. Where are you Mbadde nina okujja okuwagira ku Fire Baby. Wanjawulo, she's amazing, very talented, ate mwagala nnyo and I'm a fan. Wanje? Enjawulo gy'olabawo mu music industry nga mukyayima biri ebiseera ne kaakati njawulo ki? Nze ndowooza music ayongedde kkula. Music ayongedde kkula, which is a good thing for the industry. Ayongedde kkula is getting better, quality eyongedde, naye ekisinga obukulu abawagizi beeyongedde okuwagira Abannayuganda, which is what matters the most. Abannayuganda bawagira nnyo kati Abanigeria okusinga abayimbi baawo wano. Kyekyo kyogerako ki? Nze ndowooza music ye music. Music is the language of the universe. Oba omuyimbi ava mu America, oba mu Nigeria, oba mu South Africa, bonna tulina obbawagira. Naye okusingira ddala tulina okuwagira abayimbi abafa abaawano. So nsanyusa nnyo okulaba nga cricket off ejjudde bweti. Ndi wa ssanyu nnyo. Ajja kutuukayo buli kimu ku time yakyo. Abakongo baaliwo, Abanigeria be baliko, n'Abannayuganda bajja kutuuka. Just tubeere ne hope eyo. Twongere okukola ebintu ebirungi. Nga toli mu music nga wawummula. Of recently twakulabye ng'okoze ekivvulu, what we call maiden concert. Era n'okikwasaganya. Officially wakomyewo mami? Nakomyewo officially. Nali ntekinze break. Engeri gye nali nti nakazaala. Nentekinga break naye kati nkomyewo officially. Bingi nnyo, saabi bagamba kati naye bingi bijja. Bingi. Ngani? Oyo badde wange nnyo kubadda. Era nali njagala mubaleetere, mulabe nti talent ebeera talent. Ne bwamala emyaka emeka, mulaba abantu bebaasanyuka omulaba. Baasanyuka nnyo omulaba kubanga akyali sweet kid gwe baali bamanyi okuva edda. So wali osuubira abantu okujja mbuugi bwe batyo? Nali nkisuubira. Kubanga nkimanyi nti abantu bange banjagala ate bampagidde okumala ebbanga. So nze nali mbasuubira okujja, naye nga era tekigaana nti nebaza Katonda nti banjagadde okumala ebbanga. I don't take it for granted. Katonda yakikuwa. Mukama Katonda ono yakublessinga n'agamba nti ngenda kuwa obwagazi mu bantu obutagwawo. Tosobola kigula na ssente naye nga Katonda yakimpa, so nebaza nnyo Katonda. Olinga omwana w'emyaka 15? Naye nina emyaka emeka? Kwerabirira, kunywa amazzi, kulya bulungi, nakwesonyiwa stress. Kikulu nnyo olina okwesonyiwa stress mu bulamu bw'ensi eno. Kuba stress mungi abeerawo buli wamu. Naye gwe olina okufuba okulaba nga weerabirira. Ennaku zino tulaba gw'oli ku nakyo naye ennaku zino abayimbi naddala abakyala balowooza okufuuka sita, balina kwebleachinga, kwekola bumodimodi, kunyummula mu nnyindo, matu n'obugere. Sandyagadde kujajinga muntu yenna. Buli omu asobola okukola ekimukolera. Oba oli ayagala kwesiga kizigo, oba ayagala gendako ewa sajoni amusale, ekikukolera. Okitegeera. It's a free world, it's a free country. Katumaliriza Juliana. Waliwo abayimbi ennaku zino bapromota bafunye omuze ogw'okuba nti bamma abayimbi ssente zaabwe era abayimbi kati babanjiza ku stage. Kino ekintu kiri professionalism oba okyogerako kinga kikutuuseeko? Sijja kwogerako bingi ku ekyo naye kyentuba okugamba kiri kimu. Bapromota batwetaaga, naffe tubeetaaga. So tufune engeri gye tukolagana. Kibenga tekyetaagisa muyimbi kugenda ku stage kabira ssente. Tufune engeri gye tukolagana kubanga we need each other. Ndowooza mwerabidde bwerabizi naye kuva dda twewagira, kuva dda twebererawo. Kyensaba nti tusigale nga tekikyuse, tusigale nga twewagira, tusigale nga tweyagala,
ate tusigale nnyo nga tusupportinga bano abato abatandika kubanga beetaaga nnyo support yaffe ababaddewo. Owaye ogambye okomyewo officially naye abaana abato balina endongo bwenaasobola pressure tofe pressure y'endongo. Si competinga n'abaana bato.